Entebbe Airport obujulizi obw'okulya enguzi mukwano mbuyina mu maaso awo. Bannange byo si byangu. Morren Nantume kw'otadde ne Dr. Hilda nabo mbalina bajja kunyuma ng'obalabyeko mu maaso awo. Ate Shasha Brighton mulowooza takoze bya rape. Bannange okwesibisaasibisa bino si birungi. Dr. Jose Chameleone muyina naye ate obusungu nga bungi. Ono waakuba kuttira ddala. Ka vidiyo nkayina mu maaso awo naye nga mugamba mutya munnange kye bakoze Salvador comedian naye mukyala we naye byetagisa ng'obirabyeko naye nga mugamba mutya kansuubire muli bulungi bambiga enkola yaffe buyinzanisha suubi yabasaba vidiyo mugimuweereka like era nensaba mukwano gwe wenna nakusubscribinga no ku buyinzanisha suubi ya news ti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kuswanga buyinzanisha suubi ya news kyonna kyonna kyaba agendanga okuteekangayo ate ye munnange mudra ye agambye bannaye gamba ye yalabye ensi Uganda oba yisizaawo nnyo mu kwerabira nabyo mbiyina mu maaso awo bambi mbasaba vidiyo mugimpereka like ate esobole okweyongerayo mu maaso kuba singa mugilikinga neeyongerayo mba ngenda funa ate amaanyi amalala agabongera zi updates naye nga sinimba kubanga mbongerayo gwe wenna wenna mukwano oyagala kulangira bizinensi wano ku screen nteekawo ennamba yange enamba mukwano tokuba ya WhatsApp ate osobola okujja ne tubanga nakyo tusobola okukola kinga nakyo tukiteesa bwe ntyo nkutandise ne Salvador comedian omunnange akedde ku makya leero n'ateekayo post ku Facebook ye n'agamba nti ye mukyala we amuwa 30% ku ssente zonna z'aba bafunye nti ensanvu agasigale n'abanga asobola okugalabiriramu ewakaho koze munnaye kangendeko mu comment section abantu baffe bagamba kimukwano nga kye bakoze Salvador nkoko bwana nga bamugambye era gwe munnaye gw'oteekeddwa neeza omuwana ntono kuba gwe munnaye tobeereka naawe munange munoyo mukyala wa Salvador wegamba mbw alina omutima omugumu buno bo omukwano n'okumutunuulira obutunuulizi gamba n'okumutunuulira obutunuulizi mbw amaaso gabaluma naye bannaye basosho inirozi kati omusajja aliko ki ate munnange ye Shasha Brighton munnaye Teewo yakedde ku makya naye n'ateekayo post ye n'agamba nti munnange singa Arsenal ekuba Man U mukwano lwe lunaku lwagenda obbalaga bebi we ne taata bebi munnange ko nene wano tujjukira bulungi nnyo emabegakawo wajja ka audio munnaye nti omwami yandeka mu nnyumba ati biki kugamba ekitegeezaayo audio baali baagala kugamba kuteeka abantu ku bunkenke basobole we banaatera luli oluyimba lwa Teewo n'olupya lwe baatandika Chris Evans kuba avuddeyo n'agamba nti nno singa Arsenal ekola egira ne Man U agenda kuvaayo abalage bebi jjukira bebi we yali yamukweka okuva we yamuzaala nga yamukweka ate kati wano agambye nti agenda kuvaayo alage bebi we kw'otadde ne taata bebi ekitegeeza audio ako kaali ka bulimba ate ye munnange Flavia Tumusime wa NTV ye akombye kwerima ye agambye newe mulikola mutya newe mujja nga muzinira ku mpiso newe munaakola mutya ye tagenda kuvaayo balaga mwana we Yukira abadde bamugamba munange Flavia genda watulage ku baana bo munange ye abagambye mukwano nze abaana bange siina gavumwa omanyi mwe muvuma n'ebitabakwatako ate ng'omukyala mutuufu mu ngeri ye mutuufu ku sayidi ye banaye bashonyirozi nga muvuma n'ebitabakwatako nga muvuma ne bannange ate nange no temumpalabula olaba mwavuma omwana wa Grace Kale omukazi n'akaabira ku live kataazirike munange ye Flavia Tumusime agambye mukwano ye tajja balaga baana be paka kibalume onnange muleka ate tugende tweyongereyo n'amawulire wooleka nti akukweka baana bibiri ku sayidi ezeeyo munnange ate mukwano Morren Nantume kw'otadde ne Dr. Hilda mukwano ye Dr. Hilda agamba nze munnange sigenda kubeera kubako na liboboka nina okusigala nga n'ekitone kyange nkyakikwasaganyiza mu maaso ekya music era mukwano wenjogerera Dr. Hilda ne Morren Nantume baatadde dda akapya naye maama kanoko kagenda kuba muliro kalikookya oleka ate ye munnaye mudra ate ensonga za listi bannanga ayagala kuziza omuntu abadde asirikiddemukko ku lutalo mwana bya salis simanya bya Lugaba simanya zaakayo ate bannanga yono yayagala kuza bya listi avuddeyo n'agamba mudra ne bannanga bannayuganda kimwerabira banaye abannayuganda kugamba kimwerabira ddala nemwerabira abantu abasinga abakola obulungi nga kikyategeeza mu ekyo agambye bunno ono w'olusuku lwa seminti alonado kyalimpa banaye ng'oluyimba yo lwatiika lusuku lwa seminti n'akana akayigo okwogera kugamba n'omuntu ananayagira kugamba naye kasiru nga naye ageegenya
nga ne kasiru naye ageegenya chukwu sementi oyabera kasiru nga yageegenya naye munnange mbuye ekyasinza omujja enviiri ku mutwe wallahi kugamba ku listi olusuku lwa sementi alunado kyalimpa bwe butafulumirako buye munnange ye era ye alifa atenda alifa alojja abannayuganda okwerabira amangu wegamba bannaye kati nawe osobola okuwendokoza mu comment section ono muddu akyayogera kituufu nti bannayuganda beerabira nnyo olusuku lwa sementi abadde ateekeddwa okuba ku listi eyo munnange wadde ebyelisiti byebadde bitutte akabanga nga biwolekeredde kati ate yalinga ayagala obbiza bannange kati akambi ayagala mmeka ayagala mitwalo ana abantu basatu omanyi kye mbadde ndowooza mbadde nsaba nkuwa essimu yange ogisigaza sente bwe zijja ku ssimu tuziteekeko ku ssimu yo direct yo mukwano Entebbe Airport bitabuse yo buli kadde buli saa byongera okusajjuka maaso awo nina buvidiyo era obulala bulina buvidiyo bulala nenga ddala lwaki mubeera mweyisiza bubi ku bantu abannammwe ez'omubizi baana naye nammwe leero ezammwe zakoze eki ezammwe zaweddeko abantu amaziga ge bakaabi abantu obulumi bwe bayitamu abantu abasinga batunda mayumba basinga mayumba basingayo bintu byabwe naye mazima nga ye aleeta ndabye vidiyo nyingi ezikoleddwa ku social media ng'abantu bavuddeyo leero okwemulugunya ku airport y'eggwanga Uganda Entebbe Airport. Nange kanyongerezeeko eddoboozi lyange abannayuganda bangi abali ebweru mubadde muyisibwa bubi ku airport naye nga musirisi era mbeebaza abannayuganda okuvaayo okwogera ku airport engeri gyetambuzaamu emirimu gyayo gitali mirungi ffenna tukikkiriza era ne airport erina ekiwandiiko kyetaddeyo neteekako n'ennamba z'amasimu z'abamaneja abantu abakola ku airport mubadde mugufudde omuze nga mulowooza eno ensi yammwe temugambwako nga mwakola akazinga airport mubadde nga abajawula ku ggwanga naye leero bubakeeredde olwaleero ennaku z'omubbizi baana naye ez'abakola ku airport zo ziweddeyo mumanyiira abantu mumanyiira abakola ku airport mbu mumanyiira abantu mukumanyira mbadde mukutte kisooka ng'oyizo gamu abasa ssente mu lutalo abantu abakola ku airport ekyokubiri mbu mudireyingisa abantu flights intentionally obuuza ebitakwatako mbu n'obuuza ndaweya n'obuuza nika nga oliawo obuuza bintu bya kisiru omuntu ennyonyi n'emuleka mbu kubanga oyagala ssente so from today mbu emigugu gy'abantu mu kugisokoola mbu mubadde mukwata kisooka bakola ku airport mwagala akasente mulinga mayembe enguzi ebadde enfuuse enguzi ku airport kakintu kidogo nga kafuuse ka kintu kidogo leero bubakeeredde mangu okuwaayo mwenna abakozi b'airport this message goes to you mangu okuwaayo ababadde bajjako abantu enguzi nga gavumenti tennanyiiga naye omuntu ne musaba enguzi okuva ku musirikale asooka mpaka kwakiriininga abantu ne musaba enguzi ku kisaawa awo abantu abakola ku airport mweddeko mbubasaba wakati w'emitwalo 3 mpaka ku 7 oluusi ne ssente sebe enguzi badde mugisaba mu $. ng'oyizo gamba airport eri mu America enguzi gye muliira mu $, mubadde mugitwalawa naye omuntu n'osaba omuntu $10, $2 nga toseka nakuseka mbu ate nga mwembunga enguzi mugisaba n'okunyiiga munyiiza. So abali mu gavumenti bawulidde. Government has had your cries abannayuganda. There will be changes at that airport. Nyo muntu n'osaba enguzi ng'olinga people going to work. Abantu batunze poloti bagende ebweru bakube ekyeyo. Baki mubasaba enguzi. Naye omuntu azze akubuziza bulungi mu kifo ky'okumuyamba oboggolera muboggolere. Musaba ebipapula ebitaliimu magezi. Abantu b'airport mubadde musoso okusaba abantu ebipapula ebitaliimu magezi intentionally. Ne mufiiriza eggwanga n'abantu bannansi obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Leero no bubakeeredde. Abantu b'airport mweddeko. Mubadde ng'abakola ekizinga ekyammwe. Nga mulina nti okukola ku airport kyamaanyi nnyo. Nga mwe mweyawula ku ggwanga.
naye kisawe ky'eggwanga ne kitunulanga kabine. Airport yaffe eswaza naye tambula ku bisaawe by'ensi endala osooka olabe. Moreover, an international airport eriko international airport ekitiibwa ky'eggwanga ne okuva kwayoza akiriininga ku airport enguzi abadde bafuukidde enguzi kebabaanike basajja mmwe emigugu mugisokoola omuntu aleese bw'ati mwagenda tuge bintu bye tebiwera omuntu akubuuza bulungi omuddamu bubi. Abantu balina proof bayiza. These are not allegations. Abantu balina proof nga bakola ku airport mubajjako enguzi. Enguzi eri mu dola gwe wali ogirabyewa. Mubagamba n'obugamba bagende bavunjise.